amanya nze ni Mwesiga Dan Mbasa ate nga omu ku ba directors bakubera Motors and General Agencies ate nga nze operations manager. Tubulireko ku mawulire gano agaliko ogambye okuba nti Catherine Kusasira baguze emmotoka naye teri kutambula. Kyamazima Madamu Catherine Kusasira w'ekitiibwa Senior Presidential Advisor yatuguze emmotoka myaka 3 emabega mu kika kya V8 kigambibwa gye yali aweereddwa okukola emirimu gye ya Presidential Advisor okuba okulemererwa mbeera y'ensi ndowooza n'agireeta n'agamba agala gitunda yagituusa atimugamba emmotoka tusobola ogigula naye yiyo n'agamba emmotoka yange okkiriza ogitunda n'agamba nzikirize ogitunda yali ne babbulooka n'atugamba emmotoka ajagalamu $2 million babbulooka ne bagamba bagala $1 million era ne tukwata bakanya $2 million netuwandika endagaano omugirabye netukwata ne $10 million netuzowa babbulooka kiseera kyatuuka emmotoka naffe tuli baguzi tutunda tugula tutunda tugula ne tugiteekaawo nga bwe mugiraba twagala abaguzi naye buli kasitoma ajja agamba emmotoka eno njagadde naye ate sigenda nagitwala ate tulubuuza buzibu ki mwali mukimanyi nti ya gavumenti twali tumanyi ya gavumenti naye ye yennyini n'atukakasa nti ye yatugamba nti ne pulezidenti akimanyiko emmotoka eno agenda gitunda nti yali gifuti ye yagikolerera so kyova bagiteeka mu mannya ge. Kati Catherine Kusasira ye agamba ki? Catherine Kusasira esaawa zino twogera naye agamba talina ssente kuba ffe netumugamba tulize ssente zaffe zenyini zeyatwala $2 million atwale emmotoka ye naye agamba talina ssente. Yatugambye tukwataganye n'aba State House yakatwala mu State House nga nsiba ku geeti emirundi 3 nangamba gende y'entebe kati vaayo ate tugende ye Nakasero ate bwentuka tuyingira nasiibaawo nga nebitamye tubadde mu kooti tajja kati bagamba nti yalimba kooti nti ye tayimirira tasaa kuyimirira yarwala mugongo naye alimba kwanze musanga nnyo mulabako waliwo namusanga nga ate nga ali mu kutambula ye yakulaba ye teyandaba namusanga yaliwa nga kupakalasi nga ali mu kutambula ate nga gamba tayimirira baluya bye bamanyi bye bawoza mu kooti oluusi baagala kulaga nti bali mu kuyamba kalanti waabwe naye nga ekikulu kya byonna ffe tuli ba businessman twagala motoka twagala ssente naye ku kino twasazeewo twagala ssente motoka yabwe bagitwale kuba emotoka ekyali mu ssente motoka erabika bulungi ndowooza nawe ogiraba mu ssente